Nobert Mao Ssenkagale w'ekibiina ekya Democratic Party ali official yafuna obutakkaanya ne bana abasajja aba DP block omuli Mathias Mpuuga Nsamba, Bedi Bwanika, Balubega Mukaaku n'abantu abalala bangi nnyo. Kakati Nobert Mao ayina ekintu kyali mu kukola. Abasinga obungi bagamba ono omusajja abalakaki akaza amaaso yeekazizza n'akola baminisita ba Museveni abalala kye batatera kukola. Ngenda kuzzaako emabega olunaku Nobert Mao yasinkana Yoweri Kaguta Museveni ne basayininga endagaano ey'ekkolera awamu. Olunaku olwo kakasa mulujjukira bulungi nnyo. Bwe mba seerabidde era okuzzaako emabega njagala nkujjukize zaali ng'ennaku z'omwezi 2, mwezi gwali gwa 7, omwaka gwali gwa 2022. Nobert Mao zaali essaawa nga 8 ez'emisana mawulire gafuluma ne gayitira ne ku mutimbagano ogwa Twitter ogwa Museveni yennyini ng'ategeeza nti nsisinkanye Nobert Mao Ssenkagale w'ekibiina ekya Democratic Party era ne tusayininga endagaano ey'okkolera awamu. Endagaano eno gye basayininga yali bwalibudde bwa misana ttuku ne basayininga endagaano eyo. Kakati olwaleero njagala okutegeeza Nobert Mao akaza amaaso n'akalira mu Museveni n'amugamba ssebo ki ekikukiipinga ng'ogenda mu maaso okubeera ng'ofuga eggwanga Uganda? Ki ekikulowoozesa nti ogenda mu maaso n'okusigala ng'okankabula eggwanga lino? Nobert Mao abuuzizza Museveni newankubadde baasayininga endagaano emanyiddwa nga Working Cooperation Agreement ng'ennaku z'omwezi zenkugambye zaali nga 2 omwezi gwa 7 2022 ngenda kuwa obutambi obwo era nga sinaba kubanga ngenda wala. Kansooke nkuwa akatambi kano kakujjukize olunaku olwo Nobert Mao lwe yasisinkana Museveni ne basayininga endagaano eyo gyali 2 mwezi gwali gwa 7. To me, this is a continuation of a journey which started before some of us were even born. Your Excellency, you now have the historic opportunity to gather patriots that are scattered all over Uganda. You must look for them wherever they are. They are in all the political parties. They are in all corners of Uganda. These are things which I believe will be enjoyed most by the unborn children. They may thank you when you are not around. So we salute the courage you have shown. This is an unprecedented step. There has never been something like this. Ku lunaku olwo Nobert Mao yagenda n'omu ku bantu be yali akulembera nabo ekibiina ekya Democratic Party ne basisinkana Yoweri Kaguta Museveni mu State House ne basayininga endagaano gye nkugambye gye baatuuma Working Cooperation Agreement wakati w'ekibiina kye ekya Democratic Party era ekya Democratic Party n'ekya NRM. Era endagaano eyo baagisayininga ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa 7 2022 zaali ssaawa nga 8. Kakati Nobert Mao abasinga obungi yabategeeza nti nze ekintu tteeno njagala kubeera nga nkyusa Uganda mu mirembe. Njagala okubeera nga nkyusa Uganda mu mirembe. Kati ndowooza ensonga simanyi oba emutabuseeko. Kwolwo olunaku Museveni yagenda ku mukutu gwe n'ateeka ensonga ng'agamba I met with the Democratic Party President Nobert Mao at State House Entebbe. We signed a cooperation agreement between the NRM and the DP. I salute the DP leadership for this gesture of mature, foresighted and constructive politics. Bye bigambo ebyayogera Yoweri Kaguta Museveni. Kakati olunaku olwaleero njagala okukwate ebigambo Nobert Mao ate era byaleese ng'agamba ogenda kukoma ddi okubeera ng'okulembera eggwanga Uganda. Ozze emirundi mingi ng'osuubiza okulitayalinga egyo emirundi ngenda gikuwa. Ozze emirundi egisinga ng'otegeeza bannayuganda nti ogenda kukomaawo naye nga tokoma. Ekintu kino kigenda kukoma ddi? Redzone TV kwoli kambikuwe bino obiwulirize Nobert Mao ng'akalidde amaaso mu Museveni n'amugamba ssebo kyekikipinga okubanga ogenda mu maaso n'okubanga okulembera eggwanga lino bw'otyo. Wuliriza nzija tubeere nga tweyongera. Your Excellency, I hope today you will also answer one question. What keeps you going? Yes, it is important. I'm sure you have, even when you started your journey, you have had many opportunities to turn back. We all have opportunities to turn back and run away from our mission.
Even in the Bible, we have Jonah. Jonah had a mission, but he dodged it until the one who sent him managed to get him exactly where he didn't want to go, in the belly of a fish. So what keeps you going? I hope today you will give that answer, because this is a mentor session. For me, one of the best things about sitting in cabinet is that I get a free seminar from you. Of course, we have the cabinet agenda, the cabinet papers. As a matter of fact, some of them are very boring. I have to tell you the truth. You know, the Honorable Nankabira's papers about electricity and the kilowatts and so on, really, that's not my main interest. But the best part of cabinet is usually when you are speaking about life and leadership and sharing your own experience. It is like sitting in a classroom. I think that is what Rwagogo is trying to do. And therefore, I thank the Speaker of Ethiopia, a country being led by a young person. Bigambo bya Nobert Mao akaza amaaso ategezeza Museveni tinewankubadde tubeera n'agenda nga meeting zino zigenda okuba nga zituula naye ebiseera ebisinga nze neesanga nga n'agenda zino zimbowa lwansonga kubeerako nsonga z'amasannyalaze. Wabaddewo nno mu meeting eyo mwabaddemu Ruth Nankabirwa era yamuwaddeko ng'ekizampo, mwabaddemu Odrek Rwaboogo ono nga mukoddomi wa Yoweri Kaguta Museveni, mwabaddemu Vice President amanyiddwa nga Jessica Alupo ne ba minister abalala nga bw'omanyi cabinet meeting bweba. Kakati n'amutegeeza nti ssebo era akatambi ako kyemmanyi katambudde abantu abasinga baakalabye. Ogenda ki ekikudriving okusigala ng'ogenda mu maaso? What keeps you moving forward? Nobert Mao bw'atyo bw'ategeezezza Museveni. Era n'amugamba nti mu cabinet meeting zinga zino obutabowa kyetaagisa ne tuba nga tukugamba amazima. Bwe bityo bibadde. Bwe mankuzaako emabega, Museveni bwe yajja mu mwaka gwa 1986 yasooka n'afugira Uganda mu kye bayita military rule nga tewali kulonda. Sejjukiro bane parliament yaliwo kuba saaliwo naye kyemmanyi tewali kulonda. Wabula bwe baatuuka mu 95 ne bateekawo constitution era mu 96 eggwanga ne ligenda mu kalulu akaasooka. Akalulu ako nga Museveni asuubizza era ne mu constitution nga bataddemu nti omukulembeze ajja kufuga ng'ebisanja 2 nga kitegeeza ebisanja bya Museveni bijja kuggwako mu mwaka gwa 2006 akalulu akanaabaayo tagenda kubeera ng'avuganya. Bwe baali mu mwezi ogwokutaano mwaka gwa 2001 yali ayogerako n'olupapula lwa New Vision. Olupapula luno lwakootinga akagambo when I retire as I will do in these 5 years nga kiraga Museveni yali agenda kulitayalinga ku myaka 62 mu mwaka gwa 2002. We yayogera yali alina emyaka 62 naye nga ali wakulitayalinga mu mwaka gwa 2006 nga tagenda kuddamu kubanga akulembera. Wabula ate kyewuunyisa eggwanga nti mu mwaka gwa 2003 nga wasigadde emyaka 3 gyokka era nga bemumanyi obitera okuba wabulayo emyaka mitono amendments ne zijja. Mu mwaka gwa 2003 abamu ku bammemba mu kibiina kya NRM basisinkana mu kye bayita National Leadership Institute ekyankwanzi ne batuula ne batandika process ey'okwamendinga constitution okujjamu kye bayita presidential term limits biri ebisanja ebibiri nga kiraga ti omusajja ono alina okuba nga akomawo. Era ababaka baweebwa $5,000 you can imagine okufacilitatinga kye bayita consultations mbu okugenda nga beebuuza ku balonzi baabwe. Ebyo ndowooza wenjogera bwe nti omujjukire $4,000,000 kati nno zino zaali $5,000,000 5 million Ugandan shillings ze baawa ababaka okugenda mu bitundu byabwe okwebuuza ku balonzi newankubadde batono abaagenda oba tewali n'omu yagendayo. Tinaye ddala ebisanja mu constitution tubijjewo omukulembeze abeere ng'avuganya buvuganya. Mwaka ogwo wennyini ekyo ne kiyita cabinet neetuula n'ekikkiriza parliament neetuula. Era mu mwaka gwa 2005 mu mwaka gwali gusembayo mu kisanja kya Yoweri Kaguta Museveni parliament yakyusa constitution era ne bawa kye bayita gateway Museveni okubeera nga ali asobola okwesimbawo mu kalulu aka 2006 era ekyo kyokka kyekyali kimukugira okubeera nga yeesimbawo. Kakati olwo mu kalulu aka 2011 ne 2016
obululu yali alina obwesimbamu olw'embeera ezaali zitambula. Kizza Besigye yaliwo ng'amuvuganya n'embeera endala nga bwe muzijjukira. Kaakati mu kalulu akalala kaali kagenda okuddako kaali kagenda kuba ka 2021 era mu 2021 Museveni yali takkirizibwa kubeera nga yeesimbawo kubanga yali awezezza emyaka, yali asukka emyaka 75 ate nga mu constitution akakawaayiro baali baakalekamu ak'emyaka 75 nti omuntu wabeera ku myaka 75 ajja kubanga awummula. Era mu interview emu Museveni yali ayogera ku NTV mwaka gwa 2012 ng'abuuzibwa omusajja amanyiddwa nga Patrick Kamara. Museveni akola statement bweti, after 75 the vigor, I think there is something scientific idea there that maybe the vigor is not as much after 75, so that one would not quarrel so much. I know there are some leaders who have been leading beyond 75, but I think if you want very active leaders, have the ones below 75. Museveni bwe yagamba mu July mwaka wa 2017 bwe bamujjukiza ku nsonga eyo mu press conference emu mu State House Entebbe oluvannyuma lw'eŋŋambo ezaalitandise okuba nti ziyitiŋŋana tebandibanga baagala kukyusa constitution bajjemu akawaayiro kali 120 akaali kagaana omukulembeze w'eggwanga okweyongerayo okuvuganya oba okubeera president ku myaka 75. Parliament ye10 kakati mwezi gwali gwa 8 mwaka gwa 2019 Museveni abantu batandika okumuteeka ku nninga olina okubanga teweesimbawo 2021 olw'ensonga nti yali awezezza emyaka 75 n'ebyaliwo mu bimanyi. Article 120 mujjukira ebyaliwo sijja byogera naye ng'ebyo byakyusibwa nabyo. Ababaka era ne baddamu ne babawa ssente nga kye baakola luli mu 2003 nga tugenda mu kalulu ka 2006 ssente ze baabawa okubeera nga baamendinga okujjawo ekkomo ku myaka ku bisanja. Kakati ku luno kwali kujja kkomo ku myaka era omusajja n'asigala ng'avuganya. Kati bwe twogerera Nobert Mao amubuuzizza, ssebo mukulu, what keeps you going? Ki ekikukiipinga ogenda mu maaso n'okuba nga ogenda mu maaso okufuga eggwanga lino? Oyinza okuba walina ebirowoozo byo oba mission zo era nga bwozze ng'oyogera naye ate wazivaako. Ki ekikuleetera okuba nga okyakalakata eggwanga Uganda? Nobert Mao akimubuuzizza maaso ku maaso. Reason TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako.